abakulembeze mwenna batubi ne ba incumbent. Wano batubi. Batubi mwanikeeko emikono tulabe. Kale muteeke wansi. Nange ndi tubi. Nange ndi tubi wano wanyini otukoze eki. Kunga Kawepe South kunga. Teriri muzannyo. President yawaffe yagamba nti mujjeyo enjala tujjeyo ki? Tubona abatubi tubasinga obungi wano. Kale ba incumbent mwenike emikono tulabe. Mubakubire mu ngalo ekintu bakikutte bulungi. Ate bali wano ofisi bazikumye bulungi banyabo ne bassebo. Muzikirize nebaze Organization Secretary Dr. Kanabi ne department y'abavubuka, department y'abakyala ne department endala zonna. Nensaba mukubire department ya mobilization yakunga obugalo. Omulimu guno gwe bakoze ne resistance ye bataddewo zikira omukyala Namayanja ono emabegako eri wabaddeyo obuzibu e Masaka n'ebunyenze butereera. Banyabo ne bassebo nga bwe mbagambye omuyaga gw'e Masaka mukimanye omuyaga tukyayita mu miki mingi mutusabire mu bukulembeze gye tuli. Nze juzi olwa ekibuuzo kyebadde bambuuza nga bakibuuzaako ne Kristu ng'ali ku musaalaba. Yesu mumanyi Yesu? Bamubuuza ekibuuzo ne bamugamba musajja gwe obadde owonya abalala naawe weewonye osobola okwajjayo eyo. Yesu yasirika n'asirika. Kati nange namukopa ebibuuzo ebimu bwe bimbuuza nga nsirikawo. Nga balabira ku bikolwa nga balabira ku ki? Ate nze ndaba wano tubadde smart nga tukolamu ne kaparedi akalala naye gatupya anabadde. Banyabo ne bassebo nze ebigambo bye mbagamba ntono nnyo. Ekisookera ddala bwe twava mu kupupa mumanyi bulungi nnyo twekolamu omulimu ne tufuna ekyobugagga kye bayita National Unity Platform. Ekibiina ekyo era kiri associated ne people power kubanga kiri nationalistic, it emphasizes unity. Ate buli muntu ng'afunye eki munziremu era attentive. Buli omu ng'afunye platform. It is a platform for every Ugandan. N'olw'ensonga eyo the moment nga tutegedde omutwe gw'ekibiina kyaffe fenga ba mobilization omukyala annyonnyodde bulungi nnyo ebiruubirirwa. Mukyala n'abatanzi mukubireko mu ngalo tafuna omulimu gwakoze. So we must maintain that spirit of the party nga tusinzira ku mannya muli ebigambo ebyo ebisatu. Ekirala banyabo ne bassebo ye diversion ebeera etulya buli kiseera. Mwetegereze nnyo wabaawo diversion nezitujja ku kigendererwa ne tudda mu kwerwana ffe nnyini. N'olwekyo mwenga abakulembeze abali wano abakunga namwe abagenda okwesimbawo tubeegayiridde mu digesting information ye batuuseeko. Bajja kujja bonoona omukulembeze bamusotesote bammalewo ogenda okujjukira omuzimba ng'obudde okuze ki bweddeyo. Mbeegayiridde banyawo ne bassebo digest. Bw'oba bemedde okudigestinga inquire from the secretariat. Secretariat efulumye tebayita common position ku kintu. The common message, eyo message yebeetambula. Kati mutuwa obuzibu mobilization ekintu kimu kigenda ne kijja ne kitulaivatinga. Banyawo ne bassebo as the chief mobilizer ndi very keen obutadde amabega bulogenda mu maaso ku nsonga za Buganda. Central Region tulina okufuna ababaka abasukka mu 100. Dictator ayina programu ey'okutaataaganya Central Region. Ndowooza bali wano fene kuva Central. Tulina okumakinga sure tumumobilizinga. Ne baagala katereeza tugiyite Central oba Buganda. Kunga Buganda kunga. Madde mpedde. So ensonga za Buganda teziri mu kusinikira mu mannyo.
omukulu ebyalowooza nti akyasobola okukyusa omuntu wa wano twetwabuuka tulina kusaasanya message. N'olwekyo abakkiriza nti tulina okufuna baka abasukka mu 100 muwanike emikono. Kati mulina okukola ebintu bino wammanga, mulina okubeera part of that nga mujjawo entalo ezitatugasa. Omuntu ng'afunye tiketi make sure tubeera mabega we tuwangule. Tulina ebizibu bingi nnyo naye nga tufunye obudde obimalawo tubimalewo. Awetagisa harmonization department weziri wano esobola okukola ku ebyo. Nze omulimu gwange nkunga obuyamba engegenkeje byonna nenjiwa mu kibiina. Abaorganizing we bali bonna ne bateeka mu departments zaabwe nga mukyala n'abatanzi bw'abanyinyodde. Banyabo ne bassebo ekirala, we are blessed to have candidates. Wano mu Buganda region osanga nga kala yaffe yesingawo obungi bane ekiro ekyokulu mwefuneko mu ngalo. Ate n'abakulira ebifaananyi ne muteeka pulezidenti waffe mukikuba. Mwebale nnyo mwebale ddala kubanga mutuyambako omulimu munene nnyo. Banyabo ne bassebo temutya competition. Competition nnungi Museveni yagikozesanga luli naye nga abawa ne ssente ne beerwana asobole okusika attention y'abantu. Mwe mukikoze organically, mukikoze naturally. Mwebale nnyo mwebale ddala. So okuyayanira ebifo si kibi, empisa kyekikulu. Banyabo ne bassebo ensonga eno sinza kubaako nga sigyogeddeeko. Kaadi oba ticket oba flag bearership ya NUPC yakugula. Ate tetundwangako. Ebigambo bingi nnyo byogeddwa ne tetundwangako. Tuwuliziganya. Tewali yalya President ayise wano abakulembeze ebbanga lyonna balete obujulizi ani yajja kwani ssente kubanga tumanyisa corruption. Teri n'omu yali avuddeyo n'ogenda okuwulira eyo ng'ebigambo biyitingana nti kadde wantu zitunda. Ekyo ekigambo kya diversion badaivatinga kubajja ku mulamwa. Ne ku lwono wano wannalukola era mwabiraba nga bifuluma. Omuntu omu asayininga era sanctioninga Secretary General ajja binyonyola kubanga naluli yasayininga ku forms zammwe. Mwalabako erinnya lya Nyanzi oba omukulembeze omulala. So that is total nonsense. And from today onwards, mbasaba abakulembeze ebintu ebyo bijja mu bivumirire eyo gye muli bikomeye. Otherwise ebintu ebyona n'ekibiina winajja nawe ojja kweyo n'okiyitako buyisi ojja kweyonoona nga tokoze eki nga totegedde. Banyabo ne bassebo mukyala n'abatanzi akyogedde bulungi nnyo. Tugenda mu kalulu k'abavubuka. Ekibiina kino kiri generational. Temuyina nsonga gye mugenda tuwa nga temwanguza abavubuka. Chairman wa Kunga atawanguze bavubuka bannaye tujja kubuuza ebibuuzo bingi. Abakulembeze mwenna batubbi abavuddeyo nga tetuwanguza abavubuka ate munaba mwogera ki? Akasajja manya mumitaani Kawenke ne yabeere ewaane agambe nti no yawangudde obululu bw'abavubuka temunakikiza n'abakyala. Bannaye ndaba mubuusabuusa kikafuuwe. N'olwekyo tugenda mu kalulu k'abavubuka, make sure nti buli ekintu kino mukibeeramu kabenga akalulu kammwe akabbiri meka. Mulekerawo okubeera seretisha okufa kalulu wakamwe kokka nga muti abeena ali muntu najja kunwana era bajja kulwana ojja basanga eri mu maaso. N'olwekyo mubakube kati afutalo akalulu ka kibuli ate n'ekibuli tukola ki tukirina. Ensonga endala gye ndowoozaako ssebo Mr. President be bantu okutuula wali mu maaso gye bujja bwe mulaba nga embeera mutuuleemuko mufube okulaba nga mukwatagana nga tulinaanye akalulu wali mu maaso. Harmonize ndowooza nti nyo kikola amakulu. Ekyo kijja kwanguyiza abakulembeze n'abakunga omulimu. Mbasaba banyabo ne bassebo mu mobilization omuntu ali wano nga talina smartphone. Bannange oba oswaza. Abatalina smartphone mwanike emikono. Ddala ng'oze wano oyagala tiketi. Wanika nja kukugulira wanika. Maama genda ogule smartphone. Omukulembeze waffe essaawa yonna abagamba nti mubeere updated. Please buy smartphones mukole ki? Mubeere nazo. Kubanga message zonna zonna muzibatuukako leeti. Ate muteekeko ne data. Smartphone okutali data teba naki? Teba na mugaso.
kakati nabadde mpuliranga mukulu wa nyaga asomesa ne mukyana abatanzi bakyempasayizinze wili nga temukyampuliriza wili be prepared kitegeeza ki mujja byogera bibakubye emiggo kakati banyawo ne bassebo buli constituency buli region erina dynamics zaayo kakati ffe tubasaba mwetegeze dynamics ezo ziyinza okwawukana n'ebyo tusomesa wano mukomeewo twongere okusala amagezi nga tugasalira wamu ekirala ekya common message nakyogeddeko wali abantu abagudde offices sabakunze wa press mujja tukule wano nenzija ngeno okutuuka nensangayo conflict nga ngenze wa candidate omu nga ate waliyo n'omulala ndowooza bannange tufuge nnyo okulaba ng'ebitundu byaffe bibamu offices ezikola ki naye namwe mukunge omusajja ayinza okuba nga akunze abantu ng'ate kyekiseera ekyokugendayo nga nina okugendayo ate nengendayo n'okola ki n'owulira bubi n'abatanzi n'abagendayo n'ozimba akaki ebyo mubimanyi so banyawo ne bassebo mufube nnyo okulaba nti tuba n'ekifo ekitugatta ffenna awamu finally banyawo ne bassebo twawangula akalulu kali era pulezidenti waffe yalina okubeera entebe si bwe guli ku mulundi guno njagala weebuuze eyo gy'oli kiki kye tutaakola what didn't you do kikyotaakola okulaba nti no akalulu ako omukulembeze waffe bakola ki bamulangirira ku mulundi guno mukulanige tukikole kubanga ffe tulina okubeera mu gavumenti okuba 2026 oba baagala oba tebakola ki nze nina okukkiriza mungi abanyawo ne bassebo nga ndaba ensi empya ate mbeera mbiroota buli kiseera mbeera mbiroota lunaloota ekirooto nga beekubye ate ekiro ekyo muzeeyi lwe yali afudde mutabani we yali atamidde ati ne wabaawo okwekubaawo ne tujja tusanga tukoze ki yakiwedde n'olwekyo mubeere baki beere bagumu tugenda mu protest vote omukulembeze waffe yalangiridde eggaali eyo yansinga okugimanya mukama wange yajja gyogerako bannange n'ebigambo ebyo nsaba tugende mu maaso n'omutima gw'ekibiina ebisigadde katonda atukulembere kubanga ffenna tuli ki tuli bantu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh